Mukama Katonda tusaba osindike omwoyo gutukuvu atulungamye atugenda okuyigako mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amen. Lesson mu Luganda. Katusabe Musumba ogende mu maaso. Omutwe gwa lesson mu Luganda gwabadde nti omulimu eri ab'amaanyi. Abamanyi tujja kubata abantu kulemera tujja kubata pota bebaani nekibafuula abamanyi naye munyanjula emabegeri twakizwa nti mulimu guno ogwaffe mishoni yaffe eriyo ebibiina by'abantu byetutaliza eriyo ebibiina by'abantu byetutaliza netowooza nti bo banjawulo. Oli bw'agamba nti ndi musiraamu abadde ateeseteese Bible study ng'ozingako ago mazima. Oli bw'agamba nti ono muhindu. Ab'amaanyi n'abagagga baagala okufaananako katono. Kituufu. Gurupu tetugayaalirira. Naye ng'ate bwe tuyimuka okuzoogerako twakulokota mu missoni ya Mukama ab'amaanyi n'abagagga abaagala kyekimu yabafiirira kyekimu yabasasulira omuwendo gwe gumu kubanga n'ebyetaago byabwe newankubadde byabwe bisinga babirina ebyetaago bye by'abantu bonna bikwata ku buli muntu nga n'ekyetaago ekikulu bulamu butagwawo. N'olwekyo lesoni yaffe eya wiiki eno tegenda kukolokota bugagga oba ab'amaanyi nga bwe tutera okukola. Lesoni egenda kutulaga nti Katonda abaagala ne baba balinako mu missoni basiba okutuukako akola atya okubatuukako tuyinza kumukoppa tutya naffe. Tweyanza nnyo tweyanzeege Musumba olw'ennyanjula ennungi efaanana bwetyo yaddeko omutwe oba olunyiriro olw'okujjukira olwagambye nti kubanga omuntu kikuli mugasa kutya okulya ensi yonna naye ng'afiiriddwa obulamu bwe oba omuntu ali waayo ki okununula obulamu bwe. Genda maaso. Lesoni omulimu eri ab'amaanyi katandikire ewa mukyala Kabiito. Bwe tugamba ab'amaanyi biki bye tusinziirako okugamba nti gundi ono w'amaanyi? Baba balina ku ssente. Baba balina ku ssente. Mwami Kiwanuka. Era teri maanyi gasinga ssente. Ne bw'oba nga ekifuba kiringa kya mpologoma naye nga tolina ka ssente amaanyi tewaba. Chumba Kakembo. Ekifo kyennimu kiyinza okumpa amaanyi. Kiyinza okuba social, political oba bwekwegattako obugagga obuliza okugira ku bifo nubeera w'amaanyi. Naye nga amaanyi gano gakusobozesa okuinfluensinga abalala n'okubavuga. Tweyanziza ow'amaanyi gwe basosottwa ye Nebukadduneeza. Twagala tulabe ku Nebukadduneeza ono biki bye yakola nga bwe tuba ffe abantu ffe tugaba obulokozi abasi candidate tayita ne bwe tuba tunoonya tukola effort ono tetumuwa handi biiru. Danyeri sula 3 olinnyo olusooka paka ku Lwokutaano. Nebukadduneeza kabaka yakola ekifaananyi kya zaabu obuwanvu bwakyo emikono 6 n'obugazi bwakyo emikono 6 n'akiyimiriza mu lusenyi olwa Dduula mu ssaza ery'e Babuloni. Awo
Nebukadneza kabaka n'atuma okukuŋŋaanya ab'amasaza n'abamyuka n'abafuga n'abalamuzi n'abawanika n'abakungu n'ab'amateeka n'abakulu bonna ab'omu masaza bajje eri ekifaananyi Nebukadneza kabaka kye yayimiriza bwe kiriwongebwa. Awo ab'amasaza n'abamyuka n'abafuga n'abalamuzi n'abawanika n'abakungu n'ab'amateeka n'abakulu bonna ab'omu masaza ne bakuŋŋaana olw'okuwonga ekifaananyi Nebukadneza kabaka kye yayimiriza, ne bayimirira mu maaso g'ekifaananyi Nebukadneza kye yayimiriza. Awo omulangirizi n'ayogera waggulu nti mmwe mulagirwa mmwe abantu amawanga n'ennimi bwe munaawulira eddoboozi ly'akagombe n'endere n'ennanga n'amadinda n'ekidongo n'ekkondeere na buli ngeri yonna evuga ne mulyoka muvuunama ne musinza ekifaananyi ekya zaabu Nebukadneza kabaka kye yayimiriza. Kyakabiro. Yani Nebukadneza ono yali asoose okukola ekifaananyi bakabaka tuzze tulanga babikola ebyokubasinga. Naye lwaki kino kye yakola kyali kikyamu? Nebukadneza si ye kabaka yali asoose okwagala omusinza. Naye obukyamu obukirimu nti bwe tusomako mu Danyeri sura ey'okubiri, kabaka Katonda amuloosa. N'ekirooto kye yamuloosa kabaka n'atayinza kukijjukira. Naye ne bwavaayo Katonda gwateeseteese okumuyamba okujjukira ekirooto n'okukivuunula. Era bwe kivuunulwa kabaka n'avaawo ng'amatidde nti Katonda alina okusinzibwa ye Katonda wa Danyeri. Naye ate alwanyisa ekyali mu kirooto, kuba mu kirooto omutwe gwokka gwe gwali okuba ogwa zaabu. Ye bw'akola ekibumbe aga nti zaabu yenna, ekitegeeza nti obwakabaka bwe bulina kubaawo olubeera emirembe gyonna. Soma Kakembo. Sinza kinyonyola mulungi okusinga. Yali amaze okufuna okubikkulirwa nti obwakabaka bujja ne bugenda nekimuvugira bubi ng'ateeka kusigala ku Main Street. Kakati n'awakanya ekyomuntu yamaze dde okumulaga nti amusinza amaanyi n'okumanya. Kiki kifuula ekikyamu? Mulimu okwediima, mulimu okuwakanya defiance, mulimu okuwakanya ekibikkulirwa Mukama Katonda nnyini buzinza. Ekirooto kyali kikye personally kye baamuwa. Waliwo Musumba kayogedde mbu ne kimuvugira bubi. Era kitegeeza nti ne Danyeri bwe yamunnyonnyolanga, bw'amala omunnyonnyola awuliranga kyamunnyonnyodde si kye kiteekwa okubeera. Kitegeeza ye ali above eri oyo yamuwadde ekiki ekirooto. Musula y'emu awo ey'okusatu 19 paka 2 mu Kadisonka. Awo Nebukadneza n'alyoka yejjumulula ddala n'engeri y'amaaso ge neewanyisibwa eri Sadraki, Mesaki ne Abedunego. N'ayogera n'alagira ekikoomi kyake emirundi 7 okukira bwe kyali kyase. N'alagira ab'amaanyi abamu ab'omujje mujje lye okusiba Sadraki, Mesaki ne Abedunego okubasuula mu kikoomi ekyaka n'omuliro. Kiki kye tulaba waawo ekirala? Nebukadneza kye yakola nga ffe bwe tuba ffe tugaba obulokozi tayita. Soma Kakembo. Okufaananako ne kitumaze okunnyonnyola. Kyera kabiri kyanyonyodde. Ye kennyini yali amaze okugana mamwa gwe. Twenange tusizeeyo Katonda wa Danyeri. Sadraki ne Abedunego tusinza. Ate uno y'omu bwe baganya okusinza ekifaananyi ayagala kubatta busi abasibi. Teri mulala akkirizibwa kusinzibwa okugyawo Katonda yali akimanyiiko. Kyala kabiri. Waliwo n'okukozesa obuyinza obubi. Obuyinza yali abulina, bamaze okumuvunulira ekirooto ategedde nti Katonda wa Danyeri ye Katonda abikkula ebyama. Naye ate bano abasinza Katonda wa Danyeri ayagala basuula mu kikoomi ky'amuliro. Basuula mu kikoomi ky'omuliro. Baakawonya abantu 10,000 b'ofiisa ba
abali bagenda okuttibwa ng'ekirooto kibalumi ne bagenda ne babawunya ne babataasa nabawa n'obukulu olw'ensonga eyo abataasizza abantu ate kakati bateeka mu kikuumi abatti enkosa ya buyinza mbi ekyo awo tulina bakabaka babiri kabaka aloosa yeerabiza ate n'amujjukiza wamala omujjukiza n'ayogera netulaba ne kabaka Nebukadduneeza awakanya enteekateeka ki eyo mubikuliddwa netulaba nti ekyo nteekateeka ya sitaani kuva mu lubere nti Mukama Katonda agambye eki bw'aba ayogedde kino sitaani n'agamba mwe mukole kino netulaba nti nekino Nebukadduneeza kyakola sitaani yakola ki yali emabega waakyo awakanye enteekateeka ya Katonda nabwe mazima twagala tulabe era ne mu Daniel essula 4 olunyiriri olwasatu olwasatu agambye nti kabaka n'ayogera nti kino si Babuloni ekikulu kye nazimba okuba ennyumba ya kabaka n'amaanyi ag'obuyinza bwange n'olw'ekitiibwa eky'obukulu bwange mukiwulidde ekyo naye nga kituufu Babiloni eno okuba ey'amaanyi yali y'amaanyi lwa Nebukadduneeza oba ne Mukama yalinamu omukono kyalakabiza njagala kukkiriza nti Babiloni eno okuba ey'amaanyi Katonda yagirinamu omukono kuba bwe tuba tutandika eri mu Danyeri essula esooka olunyiriri olwokubiri kansome wano eno. And the Lord delivered Jehoiakim king of Judah into his hand along with some articles from the temple of God. Kitegeeza nti ne bana abantu abawambibwa okutwalibwayo yali nteekateeka ya Katonda oba oli awo erinnya lya Katonda ligulumizibwe e Babiloni n'ebyo ebyabaawo n'okubikulirwa kwa Nebukadduneeza nakwe kusobola okubaawo. ebintu bye tukola ebiseera ebisinga tuyinza okubirowooza nti tubikoze mu maanyi gaffe era bwe tubitunulira noga nti nenzimba ennyumba eno nenkola kino kituufu oyinza okulowooza bwotyo naye n'okubeerawooko siteepu emu bweti kisa kyani kya Katonda Nebukadduneeza omunenya yali abimanyi ebyo yali tabimanyi era Nebukadduneeza bwagamba nti Babuloni kye nazimba kubanga naye alinamu omuki alina omukono yamanyi kati singa otunuulidde na Babuloni nga bwe kyali yalina n'ennimiro eziri mu bbanga byonna abitunuulira nga maanyi ge naffe ffennyini bwetutyo bwe tukola ki bwe tuli naye ng'omukono gwa Katonda okuva lw'otandika okutuuka ku ekyo ky'oba olaba gubeerawo kubanga obulamu si bwo obwewa. Tuyanza mukadde tulabye nti Nebukadduneeza ono Katonda azze akozesa Daniel n'emikwano gye Nebukadduneeza ono alabe amanye nti waliwo asinga amaanyi naye Nebukadduneeza nga takola ki tawulira takitegeera nenja kusaba mukyala Kabiite essula ey'okuna mu bumpimpi otubuulire kiki Katonda kye yakolera ddala Nebukadduneeza okutegeera. Mbadde nsaba ngatanaddamu tugumize nti Nebukadduneeza afunye omukisa ogw'okubikkulirwa bino n'akola ebiri opposite ebibiwakanya kimujjako ebisaanyizo ebyokufuna obulamu obutagwawo singa ffe tubugaba ki automatically tuba tetubumuwa afiira n'emikisa egy'okubuulirwa enjiri kubanga nantagambwako ne bwe munaamugamba kajja kukolabira bamusaddamu ka doketi gali tosobola musezi yali wano afukamidde asinza Danyeri asinza ate kakati asinza zaabu oyo muntu handi bibi yaffe nfaaki according to us naye nga bw'ogambye Mukama yita nabakulekayo kwagala kutuuka ku mutima gwa Nebukadduneeza. Sula ey'okuna mu bumpimpi mu ssula ey'okuna
Nebukadineza afuna ekirooto nga mu kirooto kino mulimu omuti nga munene bulungi nga gulina emirandira eminywevu nga n'amatabi gabuna wonna, naye ekiseera kiyita amatabi gano ne gasalwako n'omuti gwennyini ne gusalwako ne kisigala kikonge, naye ng'emirandira gikyaliyo. Era nga bwe gwali ku kirooto kiri, abagezigezi be balemerera okuvuunula ekirooto kino, Danyeri amutaputira ekirooto n'amugamba nti omuti ogwo yeggwe, obwakabaka bwo bugenda kuvuga bubune wonna era nga bw'amaanyi, naye ekiseera kigenda kutuuka amatabi gasalweko n'ekyawaggulu kisalweko kisigale kikonge, nti oluvannyuma lw'emyaka 7 ojjaba ovudde mu buyinza okumala emyaka 7, naye ate ekiseera kijja kutuuka amaanyi gano gakuddizibwe ng'otegedde Katonda, ng'otegedde Katonda obeere kabaka w'amaanyi n'okusinga bwe wali obadde. Nja kusaba mukadde some mu Danyeri sura 4:27 paka olwasatu ng'ebyo byonna bimaze okumugambibwa. Twagala tulabe kiki ekyaddirira. 27 yagambye nti kale ayi kabaka okuteesa kwange kukkirizibwe mu maaso go. Mbadde nina kenjagala okujjayo katono nti omulundi guno kabaka teyeerabira kirooto nga bwe yakyerabira kiri ekyasooka. Kino yali akimanyi buki bulungi era nga bwakitaputa. Bano abagezigezi be baalemwa bulemu okufuna amaki amakulu, naye bweva ku 25 agamba nti amakulu ge gano ayi kabaka, era lyetteeka lyo yali waggulu ennyo erijjidde mukama wange kabaka, ng'oligobebwa okuva mu bantu, era olibeera wamu n'ensolo ez'omu nsiko, era olirisibwa omuddo ng'ente, era olitobwa omusulo ogw'omu ggulu, era ebiseera 7 biri kuyitako okutuusa lw'olitegeera ng'oyali waggulu ennyo, era yafugira mu bwakabaka bw'abantu, era abuwa buli gw'ayagala. Era kubanga walagiddwa okuleka ekikonge eky'ekikolo eky'omuti, obwakabaka bwo bulinywera gy'oli bw'olimala okutegeera ng'eggulu lye lifuga. Kale ayi kabaka okuteesa kwange kukkirizibwe mu maaso go, era omalire eddala ebibi byo ng'okola eby'obutuukirivu n'ebikolwa bye ebitali bya butuukirivu, ng'okola eby'obutuukirivu n'ebikolwa bye ebitali bya butuukirivu, ng'osaasira abaavu, mpozi okuwummulako kwongerweko. Ebyo byonna byatuuka kabaka Nebukadineza emyezi 12 bwe gyayitawo, yali ng'atambula mu lubiri lwe lw'e Babuloni. Kabaka n'ayogera nti kino si Babuloni ekikulu kye nazimba okuba ennyumba ya kabaka n'amaanyi ag'obuyinza bwange n'olw'ekitiibwa eky'obukulu bwange. Soke tukoma Katonda embeera enaagikwata atya? Abantu bano ab'amaanyi abakwata atya? Nebukadineza ono Katonda yamukwata atya? Sumba Kakembo. Patiently amukwata embeera gyali mu bwefaanana, naye tamuleka. Byamulazeeko bimulemesezza okutegeera nti Katonda yafuga yennyini buyinza. Katonda kyayagala ategeere, olwokuba Katonda yennyini buyinza, yennyini maanyi n'okuyiiya kwonna, najja ayiiyaayo kino. Ffe baasindika mu mission gye tutasobola. Yamuwa ku bbanga nga kintu ekyo tekinnabeerawo eky'okugenda mu nsiko. Si bbanga bubanga lyoka myezi 12, naye n'awa Danyeri obuvumu obukola apiiru mu 27 mukama wange.
singa wenenyeza ebibibyo tebyali tuukawo gwabigamba alina obuyinza obukoleza ekikomi mirundi 7 era yakigezezaako dda naye nabimugamba direct and straight singa olesa ebibibyo newenenya nofa kubaava abajjudde eggwanga lyo oli awo mukama yandikuddidemu Daniel nabyogera n'obuwombeefu naye agayogerege maki mukama katonda alina ekisa ekitagerekeka Nebukadduneeza amukwata nakisa n'obwegendereza naye amukwasa maanyi oba tugaite maanyi bubaganyala katonda ayinza okukwata wali abakubaganyaza nakwatawo n'amaanyi awo n'amaanyi era takwatawo n'amaanyi mangi kubanga yandibadde amulemaza naye era mpola mpola katonda alina engeri gyatukwatamu mu ngeri yakiki yakisa genda olye ku muddo n'ekirala ekiri unique ku katonda waffe takuta kuba oluvannyuma lwa Nebukadduneeza eri akoze statue ya zaabu yandibadde ogamba owaayi nfaaki naye akyamuliko ye katonda ayagala ffenna waleme kubulawo n'ogwo nga bwafa ku bamaanyi bwafa ne kufa abanafu abanafu muki munfuna mu byenfuna mu tutyo akatono koolinaako kayinza okulemesa nti katonda yafuga eggulu kayinza okulemesa okutegeera akatono ako kukakuka ne weripa kwako nange nenfuuko nemba w'amaanyi mu ngeri yaako Nebukadduneeza mu ngeri yo tugende kwa 3:7 sura y'emu 3 yagambye nti ennaku ezo bwe zaggwa nze Nebukadduneeza ne nnyimusa amaaso gange eri eggulu amagezi gange ne ganziramu ne neebaza oyo ali waggulu ennyo ne mutendereza ne muwa ekitiibwa oyo abeera omulamu emirembe n'emirembe kubanga okufuga kwe kufuga okutaliggwaawo n'obwakabaka bwe bwakabaka obw'emirembe n'emirembe nabo bonna abatuula mu nsi abalowooza nga si kintu era akola nga bw'ayagala mu abo abatuula mu nsi so si wali ayinza okuziyiza omukono gwe newankubadde okumugaana nti okola ki mu kiseera ekyo amagezi gange ne ganziramu n'olw'ekitiibwa eky'obwakabaka bwange obukulu bwange n'okumasamasa kwange ne binziramu n'abakungu bange n'abaami bange ne bannoonya nenywezebwa mu bwakabaka bwange n'obukulu obungi ennyo ne bunyongerwako kale nze Nebukadduneeza mutendereza era mugulumiza era muwe ekitiibwa kabaka ow'eggulu kubanga emirimu gye gyonna mazima n'amakubo ge ga nsonga n'abo abatambulira mu malala ayinza okubajeeza kyoyanzanyo mukadde Nebukadduneeza ono byayogera abikakasa kubanga mu ssuula ey'okubiri bwe bamala omutaputira ekirooto n'agamba tusinze katonda waani wa Danyeri naye mu ssuula ey'okusatu n'akola kirala era bw'amala oteeka bano abasatu mu mulimu era bwe bavaayo n'agamba bannaye tusinze katonda w'abano abasatu n'atakitegeeza naye wano twagala tukakasiza ddala nti kyayogera ge mazima ekyakabiri twasomako mu lesoni eno nti ebimu ku bitwagazisa okutwala omulimu gwa ebitumotivatinga bitwagazisa okutwala omulimu gwa katonda mu maaso ye personal encounter yaffe ne katonda ono gwe tugenda oyigiriza ku balala Nebukadduneeza ku luno bw'aba atendereza katonda tatendereza katonda wa Danyeri tatendereza katonda wa Mr. Shadrach na Abednego naye atendereza katonda gwalazeeko ye God has had a personal experience with mukama katonda n'atamujeeza nga mukadde kyonoka bwe yagambye kirabika teyamuswazaswaza nnyo bubi
oba yasigalamu n'akategeera nga ali omuddo tetumanyi naye n'amuzaawo mu mbeera eza bulijjo ekitandisobose kabaka yagwa eddalu nga bakusikiza naye mukama yamulekamu ak'obuntu naye agamba nti ayi nze nasitula amaaso nendaba kiraba takirabira mu Danyeri era bw'amaliriza mulowooza mu missoni ki yali asinga Nebukadduneeza obukulu mu missionary ki ntewali mu kiseera ekyo agatta obuyinza ekifo influence n'okumanya Katonda Mukama Katonda byonna ne bifuuka enjiri taggalirwa ku omulimu gwe yagwetera mu buvubuka buddu wajjanga busibe kakati abuulizisa empula mulamba yabuulira enjiri amiina mwana kiwanuka nga nzija gyoli ffe mulembe guno tetulina capacity nga Katonda gy'alina eriisa abantu muddoa ab'amaanyi abo ababa baganye okutegeera Katonda. Ffe ku mulembe guno ab'amaanyi abo tubakwata tutya nga twagala bategeere Mukama Katonda twali bakutte tutya twandi bakutte tutya naye katono nnyo nze ke mbadde njagala ku Nebukadduneeza yakozesa amalala byonna byesooka okukola byonna byali byamaki byamalala naye bw'aba amaliriza agamba nti n'abo abatambulira mu malala abatambulira mu maki mu malala ategeera nti byonna naye byabadde akola badde abikolera mu maki mu malala. Ekibuzo kyo kigamba nti ffe tubakwata tutya twandi bakutte tutya. Ekituufu ffe tetuli Katonda ffe tukola ekitundu kyaffe ne tugenda ne tubuulira ne tubategeeza bwe bakkiriza amiina bwe bagaana tetulina kye tusobola kwongerako naye bwe twali tusoma lesoni emabega eri yatugamba nti abantu abo tubeere nga tubasabira buli kaseera. Lwaki tubasabira? Nti Katonda eyasobola okukola ku Nebukadduneeza naba asobola okubakola ki? Okubakolako. Mpozi n'ekirala nti bwe tuba tufunye omukisa ogubatuukirira amazima tugababuulire nga bwe gali. Nga olaba Danyeri bw'ajja mu maaso ga kabaka okuvuunula ekirooto amubuulira mazima wadde gwagamba ye kabaka. Namba 3 amubuulira mazima naye agamubuulira n'ekitiibwa respect. Obulamu bwa Danyeri obwa Shadrach ne Mesaki bukwatagana nebibakkiririzaamu bukulembeza Katonda gwe baagala Nebukadduneeza akulembeze. Era bwabeerawo ekyagala okubaawukanya ku kukulembeza Katonda waakiri bafa bakkiriza Nebukadduneeza abatte nekigulira Katonda ekkubo okukolera bano naye n'okukolera Nebukadduneeza. Abagagga bano n'ab'amaanyi balina ebyetaago ebitatuukikako naye nga tebalina n'abibagamba. Beetaagayo omuntu ali consistent ng'obulamu bwe buli consistent nebyakkiririzaamu nga tabanoonyako bunoonya byabwe bifo byabwe bintu byabwe abalinamu interest okutuusa lwe bakikakasa nti ono alinamu interest ate ategeera ebyennuma. Ninayo ekibuuzo ab'amaanyi naffe tubalina beebaluwa era betuganye okubuulira enjiri n'okutegeeza amazima. Gye twatandikidde baatubuuzizza ku ebyo bye tulabisa abantu amaaso ne tulowooza nti b'amaanyi ne tugamba nti baba n'obuyinza. Gye tubeera waliwo abateetolodde abalina obuyinza babeera ne ssente tubalina abalina ssente ng'ate tebali mu kkanisa
naye ng'ate n'ebitulemesa okutuukako oluusi tulowooza nti abo tebalina kye beetaaga baamala n'ebirala bye tubalowooza nakugulirawo geeti anterembwa ebifo musumba yayogedde ku bifo kubanga ekkanisa ya Seventh Day ffe tukkiriza nti twogera mazima era tukkiririza mu bayibuli yokka naye waliwo abasajja balina ebifo kati ogenda n'otunuulira basajja be bakulembera eddiini gundi ebakulembera amadiini gundi engeri y'okugendayo okubategeeza amazima ng'olaba ne bwakutunuulira akulaba kaakyaka tugende maaso ow'amaanyi omulala gwe baatuwadde ye Nayamani tugendagenda mu Bassekabaka ekyokubiri essula 5 olunyiriri olusooka paka ku lwokuna. Bassekabaka ekyokubiri essula 5 olusooka yagambye bw'ati awo Namani omukulu w'eggye eri akabaka w'e Busuuli yali musajja mukulu eri mukama we era wakitiibwa kubanga ku bw'oyo mukama yali awadde Obusuuli okuwangula era yali musajja w'amaanyi muzira naye yali mugenge. Awo Abasuuli baali batabadde ebibiina ne banyaga ne bajja mu nsi ya Isirayiri omuwala omuto awo n'aweerezanga muka Namani. Awo n'agamba mugole we nti singa mukama wange alina ennabbi mu Samaliya kale yandiwonye ebigenge bye. Awo ne wava eyayingira n'abuulira mukama we nti bw'ati bw'ayogedde omuwala ow'omu nsi ya Isirayiri. Kabaka we Bwasuuli n'ayogera nti kale nno n'aweereza kabaka wa Isirayiri ebbaluwa n'agenda n'atwala talanta 10 eza ffeeza n'ebitundu 6 ebya zaabu n'emiteeko egy'ebyambalo 10. N'aleetera kabaka wa Isirayiri ebbaluwa ng'ayogera nti kale nno ebbaluwa eno bw'eriba ng'etuuse gy'oli laba nkutumidde Namani omuddu wange omuwonye ebigenge bye. Awo lwatuuka kabaka wa Isirayiri bwe yasoma ebbaluwa n'ayuza ebyambalo bye n'ayogera nti nze Katonda nziteera nnamye omusajja ono n'okutuma n'antumira okuwonya omuntu ebigenge bye naye mulowooze mbeegayiridde mutegeere bw'anoonya kyannanga okuyomba nange. Kade nsooka okumawo tulabye w'amaanyi Nayamani yali mukulu wa ggye etula nti Katonda okuyita muye Katonda yamukozesa obwakabaka bwe Busuuli ne bufuna obuwanguzi si bwe batugambye naye ne batugamba yali mugenge naye ne batugamba nti waliwo Katonda gwe yakozesa mu makaago omuwala omuto eyamubuulirako nti eri ewaffe mu Isirayiri waliwo nabbi asobola kukuwonya ebigenge. Kibuzo ne kijja nti omwana ono omuto yalina ensonga ez'amazima ez'obutoogera ez'obutagamba Nayamani oba mukyala Nayamani nti eri ewaffe waliwo asobola okumuwonya ebigenge era ababutakimugamba tewali yali munyenyeza nsonga kizi yalina ez'amazima. Musumba Kakembo Bayibuli kyeyogera ku bazadde ba mwana ono oba bamunyaga baasigalayo nga bulamu oba babatta alaba ekimu ku ebyo kisoboka. Tetubuulya emyaka gye naye tubuulya muwala asobola okukola emirimu awaka. Abasirikale bamuwambye byebamukolako mu kkubo eyo teri abimanyi bina byakaluya obulamu bwe bamuleese tetumanyi ngeri gyeyatuuka mu maka ga Nayamani oba bamutunda mu katale. Omwana ono alina buli nsonga emufuula bita omukaawu nga bw'alaba mukama we yamuleeta wano amukozesa ng'alwadde ebigenge yali nammwe abanene byebakwatako kale era kale nze kambonebone n'obuddu naye bonaabona n'ebigenge byo yandibadde na buli nsonga
ku byo naye kyewuunyisa okuba nti omutima gwe gwali mulala. Namba 1 namba 2 kyewuunyisa n'okuba nti ku myaka egyo omwana ono yali aweeya nti mu Isirayiri eyo nabbi awonye ebigenge. Kyewuunyisa nti ku myaka egyo omwana ono yali akimanyi nti nabbi oyo bw'alaba ku bigenge bino tasobola butabiwonya. Akirina mu confidence yabiyigirawa ku bazadde be. Ne kano musumba kwongereko nti ng'asinga ne kabaka wa Isirayiri okumanya nti mu Isirayiri mulimu awonye ebigenge. So yanziza omukyala Kabiito. Omwana ono musumba atugambye nti yali mwana muto. Kiki ekyaleetera Nayamani ne mukyala Nayamani okukkiriza ebintu bino omwana byabagamba ne bagenderawe wa kabaka, kabaka n'awandiika ebbaluwa, ebintu ne bitambula. Kabaka bamubuuza ebbaluwa wandiika yani nti omwana ono alabika mu mirimu gye yali akolanga buli lunaku yalabikanga ng'ali serious. Kuba tulina we twasomako omusajja omukulu w'amaka agenda okulabula batabani be ne bawala be naye ne balowooza nti akola ki nti asaaga. Naye ate omwana omuwala ono bw'agamba muka Nayamani nti owange mukama wange alinayo omukisa gw'okuwona senga agenda wa ne mukyala Nayamani kibamuganye n'akitwala nga y'ensonga. Kitegeeza nti omwana ono emirimu gye gyalabikanga nti alinako influence essuka eyo gye bakola ki gye bategeera ng'era ne influence eno omwana ono yali amanyi Katonda. Ekyokubiri amaka gano galabika gaalimuko omukwano wadde it was a foreign land eri ono omuwala naye n'ekyokuba nti mukama we oba mukama we asobola okumuwuliriza waliwo ekyenjawulo n'atagamba nti ako kaana bwana. Sebo emirimu gyaffe gye tukola gituwa ekifaananyi ekiyinza okukolera Katonda. Bwe tukola emirimu mu makampuni gaffe mu maka g'abantu kifaananyi ekiyinza okutuyamba okubeera ababuulizi baaki b'enjiri ng'omuwala ono omuto bwe yabuulira enjiri. Okufaayo kwaffe kw'ebyo bye tukola kukulu nnyo mu nteekateeka ey'enjiri. Yesu ate togenda kumanya birivaamu. Ibrahimu bamugamba nti mugwa amawanga gonna mu nsi. He had no mental concept of what it would be like. Nga takimanyi nti kakati wakayita emyaka 10. Ibrahimu tukyamwogerako. Omuzadde w'akaana kano yakawa background gato nekakimanya nti mu Isirayiri mulimu Katonda awonye ebigenge. Teyamanya infect na influence. Katonda kyalinda kumuwa mukisa oba gwakaana bwana kano oba gwaki give him an opportunity. Nasanyusa eggulo bwe bagenze kusoma lesson mukadde kyono kati yabaddewo naye hands omwana nasoma ebyawandiikibwa nga wanatuukira ku myaka gyakiwanuka. I was impressed. Nenewunya effort abazadde gye bataddemu mwana ono okusobola okusoma Bible so fluently. Naye togenda kumanya mukama wagenda kizimbulukusa naye agenda kukijjamu. Olw'omwenda lugamba nti awo Namani najja n'embalaasi ze n'amagaali ge n'ayimirira ku luggi olw'ennyumba ya Elisa. Elisa n'amutumira omubaka ng'ayogera nti genda onaabe mu Yoludaani emirundi 7 kale omubiri gwo gulidda gy'oli naawe oliba mulongoofu. Naye Namani n'asunguwala ne yeddirayo n'ayogera nti laba mbadde ŋŋamba nti taaleme kufuluma gye ndi n'ayimirira n'asaba erinnya lya Mukama Katonda we n'ayisaayisa engalo awali ekifo n'awonya omugenge. Abana ne Falufaali
emigeja Damasiko tegisinga bulungi mazigano aga Isirayiri sinza kunaaba omwo nemba mulongoofu awo n'akyuka n'agenda ng'aliko ekiruyi awo abaddu be ne basembera ne boogera naye nti kitange nabbi singa akulagidde okukola ekigambo ekikulu tewandikikoze kale tosinga nnyo bw'akugambye nti naaba oba omulongoofu awo n'aserengeta ne yennyika mu Yorodaani emirundi 7 ng'ekigambo bwe kyali eky'omusajja wa Katonda omubiri gwe ne gudda nate ng'omubiri gw'omwana omuto n'aba mulongoofu. Bantu kyawo betulabawo betuyita ba missionary oba ba minsani Katonda baakozesa ng'ekigendererwa kyayagala Naamani ono abe mulamu awone. Omuminsani sookera ddala ye muwala ono omuto. Naye omuwala omuto bw'amala okuwa obubaka kabaka akulembera Naamani naye n'awandiika ebbaluwa teyafaayo nti oba eri twakava okunyagayo abantu naye n'abanga naye muminsani nga bonna ekigendererwa kyabwe kulaba nti Naamani akola ki awona. Omuminsani omulala ye nabbi Elisa. Then n'abasajja bano abaali ne Naamani abasirikale be babamugamba nti owange kyakugambye kizibu nnyo okukola bandi nabo mugoberedde bugoberezi senga yagaana. N'omuminsani omulala ye muka Naamani akawala bwe kamugamba nti owange eri waliyo nabbi ayinza okunya mukama wange obubaka tabutuulira. aliseeyo Katonda yennyini ye muminsani akoordinate nga bino byonna ali emabega wa bino byonna alina goolo byayagala okufa. Kale kiwanika Katonda ajja tusome 15 paka 18 nsula y'engwa 15 agamba nti awo n'addayo eri omusajja wa Katonda ye n'ekibiina kye kyonna najja n'ayimirira mu maaso ge n'ayogera nti laba nno ntegedde nga tewali Katonda mu nsi zonna wabula mu Isirayiri. Kale nno nkwegayiridde toola ekirabo ku muddu wo. Naye n'ayogera nti nga Mukama bw'ali omulamu gwe nnyimiririra mu maaso ge siitoole kyonna. N'amutayirira okukitoola naye n'agaana. By grace. Awo Naamani n'ayogera nti obanga tootoole naye nkwegayiridde omuddu waaweebwa ettaka eryetikkibwa n'ennyumbu 2 kubanga omuddu wo takyawaayo okuva leero ebiweebwayo ebyokebwa newankubadde ssaddaaka eri bakatonda abalala wabula eri Mukama. Mukama asonyiwe omuddu wo mu kigambo kino. Mukama wange bw'anaayingiranga mu kiggwa kya Rimoni okusinzizaayo ne yeesigama ku mukono gwange n'enkutama mu kiggwa kya Rimoni, bwe naakutamanga mu kiggwa kya Rimoni, Mukama asonyiwenga omuddu wo mu kigambo ekyo. Mukadde kiwanuka watusomedde tulina obukakafu obulaga nti Naamani teyawona bigenge byokka naye yatandika okuba nga ategeera ku Katonda. Mulimu obukakafu bwe tulabye. Yesewa tayagala kuddayo kufukamira ku ttaka lya bukafiiri. Alowooza nti bw'anaagenda n'eya Isirayiri ajja kufukamiranga ku ttaka ettukuvu eri Katonda awonye ebigenge. Number 1. Number 2, awa Katonda obujulizi. Namwali Katonda Mukama wange musaamu ekitiibwa era mumanyi bino byenda byeta birabye betunadala ajja kuŋŋamba tugende ffenna mu kusabo nja kugenda naye nsonyiwa mu advance ebinaabanga bigenze mu maaso nze sijja bibaamu naye nga nina ekifaananyi amabibi gajja kufukamira naye mutima gwange gusinza ggwe. Musajja atu byategeerako byagenderako.
nsaba kugabanako nammwe bye nayize ku Nayamani ono. Ekisookera ddala nayize nti n'abantu bawaggulu oba ab'amaanyi nabo baba n'obulumi. Tuyinza obutamanya bulumi bwabwe naye baba nabo. Ekyokubiri nti buli omu mu mulimu gwa Katonda asobola okukola. Kuba wano tulaba omulimu gw'okuwonya Nayamani nga gutandika na kawala kato. N'ekyokusatu nti ababuulizi b'enjiri tetulina kulinda mpeera okukola. Kuba Nabbi Erisa bw'amala okuwonya omusajja Nayamani ebigenge ne babaako bye bamuwa agamba nti kumi na mwenda Nabbi amugambye nti genda mirembe. Nabbi alinga awagira ono ekyokubonamira ebifaananyi. Musumba Kakembo tutangazeemu kaawo. Katonda akimanyi nti ebintu enzikiriza zetukuliddemu world view zaffe zikyuka mpola neza Nayamani zitandise. Omuntu ono omukyufu eyakategeera eri ebintu byajja okugattagatta agatte ebipya atwaliremu ebiki. Beera careful ng'omukwata obutamuwalabula bubi. Ekikwewunyisa Erisa akimanyi nti ono byasaba tebikola. N'Erisa manyi bwaddamu genda mirembe. Olwo ekizibu kye twafuna e Kenya bamasayi tubuulirayo enjiri naye nga bwe bakyuka ne bakkiriza batuuka okubatizibwa. Kati mubuuza olina abakyala bameka? Alina abatondo 4 abaleese bonna n'abaana famire nena yalekola ki nti tubakkiriza nga tubagamba nti londamu omu gwoba osigaza. Baabuuzanga ekibuuzo nti abasatu mbateekewo. Mukalu ky'abamasayi omukazi kasitaafe waabwe nga biwedde taddayo n'okuwasa abaana tetukikola for luxury. That's the way of life here. Family yo bunene bwayo ye success yo ye survival. Netulemu ekanisa y'abamasayi navaayo nga tukyayiiya engeri gye tuyinza okwogera ng'Erisa. Twala ettaka eryo genda mirembe bulitegeera ebisukkawo. So bwe nadde nga ntunuulira embeera ya Nayamani nalabye ensonga enkulu mu kubuulira enjiri nti wateekwa okubaawo follow up. Ne follow up ya Nayamani nagitunuulidde ng'eri ku muwala eyasigadde eka. Kati nga omuwala ono ndaba nga bwe yali mu nnyumba ya Nayamani kubanga yali yategeera Katonda yamanya ebiriibwa n'ebitaliibwa. Omuwala ono ng'ali mu nnyumba ya Nayamani bayinza okuba nga bamuwaliriza ng'okukola ku sabbiiti naye yabalaga nti okukola ku sabbiiti kibi mu mukwano ogwo. Nayamani naye amaze okutegeera follow up egenda kukolebwa muwala ono. Nayamani naye atuuke ku kutegeerera ddala kyova Erisa amugamba nti kale genda miki Katonda gyali eyakuleeta era ajja kukola ku ggwe. Tweyanziza nnyo bannayo. Obudde tebutuganyiza kweyongerayo. Kansabe mukyala Kabiita atuwereyo essaala. Mukama Katonda tukwebaza olw'ekisa kyo n'okwagala kayi Mukama. Tukwebaza olw'obulamu bw'okyatulekedde. Tuyiga ku mulimu gwo omulimu gwaffe Mukama. Tuyize ku bika by'abantu abeetaaga omulimu guno. Era tuvuddewo tulabye nga ffenna tugwetaaga Mukama. Oba bato oba bakulu oba balina oba tebalina. Bannaffe ab'amaanyi oluusi tutya okubatuukako. Oluusi n'ebisaanyizo ebiyinza okutuuka ye bali tetubirina. Naye Mukama tusobozese okubeera ekyokulabirako ekirungi
bo basobole okujja gye tuli ayi Mukama ate baba batutuukiridde tugabane nabo amazima ago ge tukutegeddeko ayi Mukama mu mukwano basobole okukyuka badde gy'oli bye tuyiga bino ayi Mukama tusaba bikole mu bulamu bwaffe ayi Mukama olwono tulyoke tubitwale mu maaso bikole ne mu bw'abalala tubeere okuyita mu nnyera ya Yesu Kristo Mukama waffe. Amen.